bujjo mwalabye ambulance yanonya Alien Skin wakane mutwala nga ali bubi ddala kubanze namulabyeko era nagenze naye mu ddwaliro. Alien yabadde omutwe gumuluma nnyo ng'awulira teguliiko, ng'awulira pain y'amaanyi era baamututte ng'ali mu mbeera mbi naddusibwa e Nakasero hospital. So bwe twatuuse e Nakasero abasawo ne bamukolako first aid nga enkola z'abasawo bonna, ne bamala ne bamutwala mu sikaani ne bamukebera nga tebalaba kizibu kyonna kye balaba. Naye ye ng'omuntu nga pain y'amaanyi era nga n'abasawo bagiraba nti pain y'amaanyi, era ne bamusaba bamusigaze basobole okumwekenneenya basule naye balabe era bamujjanjabe. Naye ye Alien ng'omuntu yaganye eddwaliro era n'agamba ayagala kuddayo waka ng'ayina ensonga ze zaawa, era ng'ensonga ze bw'ozitunulamu olaba nga muntu mutuufu. So buli muntu ali eyo tolowooza nti Alien yazze waka nti yazzeeyo kubanga ateredde, tiyazzeeyo kubanga awulira bulungi, nedda. Kubeera n'abasawo badde baganya omuwa empapula ezimufulumya eddwaliro. Ne munnange lwakuba nti omuntu ye waba asazeewo nga ye tebalaba nsonga lwaki baba bamulemera, era ne batuwa ambulance Alien ne bamuzza ewaka. Naye nga tebamuzizza waka nti ali bulungi, era waliwo enteekateeka eriwo essaawa zino gye tuliko nti Alien yeetaaga kufuluma ggwanga agenda afune ku bujjanjabi mu nsi endala. Nga bumanyi ebintu bya Uganda tebitegeerekeka. Kuba bwe banga abaana ba Nuupu balumba Alien ku mukolo gwa NRM ewali obukuumi, nga yali yagenda kuyimbira abantu be NRM, n'abamutuusaako obulumbaganyi ne bavayo ne beewaana, ne baba nga babaleka bayinaayina ebintu byonna ebizze byonoonebwa ewa Alien, nga Alien tavuddeyo kuyambibwa. Kyewuunyisa. So bw'afuna okwekengera ku bulamu bwe ate tosobola mukaka kinyinza obbagamba, naye ng'enteekateeka eziriwo za Alien kufuluma ggwanga agenda kufuna bujjanjabi, naye nga temuddeeyo ne musanyuka nti Alien yawonye. Mweyongere omusabira abaana ba Fangoni, tuli wamu naye, Katonda yagaba ate yajjawo, naye nga tuli bumu naye era tumusabira era temukoowa kusaba. Mulaba housing nungi nnyo, mba njagala omwami ng'oyo annengwasize. Julius akutwale ate n'akasente ayinamu bamuŋŋamba naye abaana awo naye ng'obagamba nti abasajja boofuna bampi. Munaeze sinayo musajja mumpi. Abasajja bange bagoggofu bwe batesobola kuba kale nga bw'omanyi sirwayo nnyo. Ka relationship sikalwamu. Yegwe munaye wakomawo n'abakyala ku apo okwo waliwo abaali ezange ne batadda, waliwo abannemba abaana ne baba n'abayo, tuba twakamala okwegatta n'ayingira naye kuba olupiira nava ku baana ba maama abaana bo bangu bavaamu batyo bajjamu abaana bange ne babatta. Junior yazaalayo omwana Aliana Sebunya omutandisi Aliana yakukolimira. Aliana yakukolimira n'agamba Junior is a very bad person. Bad tiwali nga njagala nga mati Junior gwasinga abasajja bonna nga yalitabira. Yakugamba mubuli naina Aliana ina boyfriend we lwaki oba oyogeramu. Alina ki? Alina boyfriend wenze mumanyi gaya ina sent era bye bikuluma Junior kubanga gwe bikulumira nno ddala. Kati lwaki obiŋŋamba? Mba njagala mbikugamba olumwe. Laba nno muleka. Naye Junior omwaka guno mbadde njagala nfumbirwe owase because abantu batukola okubeera ku nzija. Tudibidde ddala omwaka gwonna tubadde awo nga tetulina wadde atugamba awayo. Naye mukwano muleka wawona accident. Nawona accident amannyo baagatwala era kati Mali Butole. Ne baba wankuba mu tukomye wano. Kalulese